Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwennyini tugenda kubeera mu masala anti mutabani wa Pastor Buyungo agenda kuba ayingira obufumbo obutukuvu, agenda kuba akuba ebirayiro ne mwana munne Christine, era nga we mukimanyi nti emikolo gino gibeera gya mitendera tosobola kuva buvyeno n'okuba ebirayiro nga nate togenze mu bazadde ba mukyala, nga te togenze mu bazadde abakuzalira omukyala. So munange omwana oyo Emma yagenzeeko ewaabwe w'omukyala gwagenda okubanga awasa mu butongole, era munange bingi ebyabaddeyo byenkuletedde mu katambi kano. Just nze ku updatinga katono otegeere nti omwana oyo emitendera gyonna yagikoze, okukyala kwaliyo, okwanjula kwabaddeyo. So kati twagala tujje olunaku olw'enkya tubeere nga tukuwa wedding nga byonna obirabye bulungi nga introduction ogirabye, togamba mbu ate alina kyabuuse yeyuki, nedda talina kyabuuse, buli kimu akikoze mu mutendero ogwo gwennyini omutuufu gwayina nate okubanga akikolera. Musa munange Emma tukwagaliza birungi byerere fano ku Life in Christ, okimanyi tukwagala byonna tuzze tubikola, era nga munange twala kakisa kano kwagaliza obufumbo obulungi. Twebaza ne Mukama Katonda nti munange otuuse ku nnaku zino kubanga tukibala nti already ozituuseemu, okwanjula kwawedde, katulindirira lunaku lwankya tubeere nga nate tuyingira obufumbo obutukuvu obanga tukuba ebiragiro. So we wish you well ne mukyala wo mulungi Damu Christine, tubagaliza birungi byokka. Oneno sigenda kusukawo okujjako okwagaliza olunaku olulungi. It's Life in Christ, era ogenda kunzikiriza mbere nga nkulaga ku updates entonotono eby'emikolo mubimanyi, beeramu ennyimba, bibeeramu ki, so ebintu bya corporate ebyo tetubyagalira ddala. Aye ogenda kunzikiriza nkulage ku akatonotono akabadde ku Okwanjula, nate nga bwe tulindirira olunaku olw'enkya nga tuli ku wedding. Oli wamanye oli mukama oli mukulu oli munene oli mukulu mukama oli mukulu mukama oli mukulu mukama
Hello everyone, kama